Asuzotya Sebo Saimo n'abatwala ku BBS Refina nasuze bulungi nnyo obutagambika embeera kyenyinza okugamba wano ku kitebe kya district y'e Wakiso mu byokwerinda nzikakka mu bulungi buli kimu kitambula bulungi webukeeredde Saimo n'abatwala ku BBS Refina nga okulangirira bassentebe b'eggombolola 27 ezikola district y'e Wakiso kwawedde mu butongole nga mu kaseera kano bali mu kulangirira bakansala mu ggombolola ezo. Basente 27 bamaze okulangirirwa ku ssaawa 6 ez'omutumbi era bwe mba nkumenyeddemu nti ku basente 27 ekibiina ki NUP kisobodde okufunako basente 2 bokka, ekibiina ki DP kifunyeeko omu, waliwo n'omu asimatuse nga talina kibiina n'alangirirwa era nga abasigadde bo bakibiina ki NRM. Njagala Saimo olunaku lw'eggulo n'abatwala ku BBS Refina wambuuzizza mukwano gwo nfanfe ate nga munnamawulire munnaffe Jacobo akugizibwe abadde obaoliawo ssentebe w'eggombolola y'e Bunnamwaya byagenze okulangirwa olunaku lw'eggulo nga Jacobo omutuuze ono awanguddwa munnakibiina kya NRM Namala Betty. Namala Betty yafunye obululu omutwalo gumu mu 286 ate Jacobo yafunye obululu just 2166. Bwe mba nkusigiddeko ekifaananyi ekirala nti nekyengera ewa Mathias Walukaga munnakibiina kya oba atalina kibiina kya byabufuzi kyonna ali independent. Semugera Joseph Bitokote yawangudde akalulu kano ye yazze mu kifo kya meya wa Kyengera Town Council yafunye obululu 488 ate munnakibiina kya NUP Gasanyula Margaret abadde meya aliko Mathias Walukaga gwe yakwasa akati yafunye obululu 5058. Embeera bwetyo bweri abatwala ku BBS Refina tulinze bakansala era ekibiina kya NRM mu biri mu kulangirwa kati bakyagenda maaso n'okwegirisa naye nga obaoliawo n'ekibiina kya NUP mpola mpola kigenda maaso n'okwekulula okulaba nga kibako ebifo ebimu bye kitwala. Embeera ekyali ntebenkevu bulungi nnyo wano era mu kaseera kano tuli bamativu nti wezinawera ssaawa 6 ez'omu ttuntu za leero akulira ebyokulonda mu district y'e Wakiso Tolbert Musinguzi agenda kuba akomekkereza enteekateeka y'okulangirira abawanguzi mu ggombola zonna 27 mu butongole. Wabula atulaba ku BBS Refina kyenyinza okuwako nti mu kulonda kuno kwonna okuze kubeerawo waliwo ebifo ebitalondebwamu mu district y'e Wakiso era akulira akakiiko k'ebyokulonda tunnyonnyodde nti akakiiko katadde ennaku z'omwezi nga 17 ebifo ebyo ebitasobola kulonda abakulembeze baabwe waliwo ebimu ebiri mu kira ebirala biri mu ntebe waliwo ebifo ebimu ebitalondebwamu bigenda kujjuzibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ekitegeeza Saimo ne Shadia ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini tujja kukomawo wano akulira akakiiko k'ebyokulonda alangire ebyo ebinaaba bivudde mu kujjuza ebifo ebyo ebitafunye mukisa kulonda abakulembeze mu kaseera kano akabaddewo ak'okulonderamu. Mpozi Saimo ng'olina ekirala kyonna kyoyagala okumbuuza naye bw'oba tolina kintu kyonna kyoyagala kumbuuza ne mwanyinaze Shadia abalabi ba BBS Refina nsobola okubakomyawo ebisigadde tujja kuba tubirambulula mu mawulire gaffe agajjo tobadde ku ssaawa 6 gambuze ku ssaawa 1 n'ageesika ku ssaawa 4. aba NUP ababiri abalangiriddwa ye Dr. Sonko Shafik n'owe Namayumba. Bokabo Dr. Sonko Shafik yagulangiriddwa nga meya w'eggombolola y'Endejje ate Sebufu Saziru n'alangirwa nga ssentebe w'eggombolola y'e Namayumba Town Council. Be bokka babiri bokka abo abalangiriddwa awasigadde NRM okujjako emunansana wano e Busukuma munnakibiina kya DP Ronald Mutebi naye yawanguddewo Nowa Independent yawangudde mu bitundu eby'e Wakiso alina eggombolola gye yawangudde awasigadde ekibiina kya NRM Saimo be bawangudde eggombolola zonna ezisigadde 23. Kale tweyanzeege ebira tunaagenda mu maaso era nga ate obituwa gye binaaba bugenda nga bujja kakati okukujjukizaako bw'otunulako mu divisions zikola